Banamagye Bayayanidde His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olunaku olwaleero bw'abadde agenze okwetaba mu kuziika okw'enjawulo naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bannamagye bamwaniriza bamuyayanidde nga munonozi. Oyo President w'abantu, oyo President w'eggwanga, His Excellency the Elected President of Uganda abadde mu bitundu eby'Oluweero era bannamagye bwe batyo gye bamwaniriza. Tusiimye nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the Elected President of Uganda. Tusiimye nnyo, tusiimire ddala. Tumanyi nti byokola eggwanga libisiima era libye bitwala Uganda mu maaso. Kati aboogezi b'ebyabwe abaagala okwenoonyeza ebyabwe tubagamba nti mukole bye mukola naye ebyammwe tebitukwatako. So the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ensonga agikoledde ddala era buli kimu akikoze bulungi. Tusiimye nnyo mukama waffe. Webale kwagala ggwanga, webale kutambuliramu ne bannayuganda era webale kuba musajja musiimu. Eggwanga likusiima, eggwanga likututte nti oli kyabuvunaanyizibwa era eggwanga likugamba nti bye weewaawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ly'essuubi lya Uganda era essuubi lya buli omu liri mu President waffe His Excellency. Tusiima nnyo emirimu gy'okola, tusiima nnyo buli kimu ky'okoledde eggwanga era tukusaba ne tukusuubiza nti Uganda egenda tambula bulungi ng'eri mu mikono gyo. Tumanyi nti wobutte watuufu ddala era watwala mu maaso, okutte w'amaanyi era bannayuganda bangi bawulirirawo emirembe. Bannange tusiimye nnyo, tusiimire ddala. Webale kwagala ggwanga, webale kuba omu ku abo abawadde eggwanga essuubi era abatwala Uganda mu maaso. Tusiimye nnyo ne bannamagye mwenna abeewaayo okulaba nga mulaga omukwano omulungi, mulaga enteekateeka mulaga obwagazi eri His Excellency. Bannange tusiima nnyo. Tutambulira awo omulabe waffe ali omu Yoweri Kaguta Museveni yabaggyeko ekitiibwa kyammwe bannange. Neffe tetubalinaako buzibu wabula tugamba nti tutambulire wamu tweggyeko olumbe lwa Museveni. Njagala nkulaga ate embeera bw'ebadde nga bannamagye baaniriza His Excellency mukwano omuyitirivu. Tugenda kusabira waliwo omukolo, tugenda kutukuza kando zino ate tuziteeke awo wali ekifaananyi kya muganda waffe. Tetusobodde kugenda kubijja olw'ebbanga eririwo eggwanvu okuva wano ne kubijja, naye nga tunaba kukola ekyo munzikirize abooluganda mbatuuseeko ebigambo bibiri. Ffe nga Kirowooza Parish twenyumiriza mu nnyumba eno kubanga mu nnyumba eno tulinamu omusomesa Florence Kalanzi Nalongo, maama wa Frank. Ndabyeko n'abafudde Kasabaale kitaffe tukulengedde tukwaniriza. Awo nno omusomesa ono yakamala ettendekero, tubebaza olw'okumuwa amaanyi n'obuwagizi asobola okusoma. Kati musomesa mujjuvu era twamala dde omutuma ali mu kisomesa gy'aweerereza. Tubebaza okumuwagira ne ku lunaku luli lwe yamaliriza emisomo mwebala okujja mu bungi. Ssebo Honorable Joseph Sewungu tukwebaza ku lunaku olwo, saasobola kuvaayo nali kyazanga naye tukwebaza olw'okukulembera abaaliyo lwe yamala emisomo. Ekyokubiri era nga kyekisembayo, ffe nga Bakirowooza tulina omulimu gwe tuliko ogw'okulaba nti paarishi yaffe yeeyimirizaawo. Buli muntu atuuka ku paarishi eyo agyegomba kubanga etunulanga Bulaaya, naye okuyimirizaawo kompawundi eyo ne paarishi omulimu gukyali munene. Kaweefube gwe tuliko kaakano wa kusimba mmwanyi. Twakasimba ika 2.5 emirembe, ate wano ku parish twagala okusimba ika eziwerera ddala nga 10. Awo nno omulimu ogwo gwe tuliko tusaba abaliwo muneegatteko tubeeko kye tuteekawo
okusobola okusimba emmwanyi ezo nga project enaayimirizaawo parish yaffe. Kyensaba nga tetunnabagenda wali tukikole. Mpozi okweyanjula nze Father Vincent Ferrer Lusembo, bwana mukulu wa parish eno. Kansabe tukole ekyo okuwagira programu yaffe ey'okusimba emmwanyi. Abakulu nsaba tujje abakwaya batuweeyo oluyimba. Kwaya tulindeko katono. Omukulu Gonzaga alina engeri gy'akikolamu bulijjo bw'ayagala okikola olwaleero. Mwongere okwaniriza Pulezidenti wa Uganda mu ngalo z'amaanyi. Ebbengalo kiina kyempulidde. Kakati asituse musigadde mutudde oleete omwaka wange. Ate oleeta ezivika mu nsawo gyafuna ebisiga nnyo oddayo. Ezo nazo ziteeka wano okugalangu oddayo. Pulezidenti muwe engalo. Ndio mwamuzi na muwe engalo. Lweku muwe engalo mpya. Mwali mulabeke kalungu bbiri engalo munda atuuse. Umuntu ono katabanzi ekamanya kampisi muwe engalo. Ndaba abantu basobola muzike naye basobola teekamu 10. Otyo mwebale nnyo. Dr. Abedi asuddemu ab'engulawo nga mutudde butuuzi. Meeya w'ekitundu meeya awasidde muwe engalo. Emmwanyi zijja kubala. Mwongere. Zizo. Kawalya tuyita baliko ekiko si walungi. Genda haji. Webale nnyo ssebo. Onaona nungi buuno. Muwe engalo naye. Speaker wa emiti 10 Speaker wa Masaka City akituwadde. Meya wa Luka yatamkanso omuntu fena twazabe Kalungu West. Ne Kalungu district. Omukulu wuno atuuse. Emiti 10 ebinajjaviira. Omukulu wa sebina javiira. Onaona muga yatuyambe Sembabule nga tevaayo opposition. Awo twakwatawo katulinawo ataddemu ejjooka. Nisirikyo baddaala. Bikira Maria Jabbawa. Mukomyawo. Kale mwongere engalo ez'amaanyi. Ate Sserufaada omukulu bw'atuuse tuludde nange nze nja kuwa ebirala ogw'okuziteeka wano Musembere. Twemirire tuwe omukisa ekando zino ezigenda okukozesebwa ng'akabonero ak'okujjukira n'okusabira Frank. Kulinyera paati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Omukama yatuyamba. Ekigambo ekitukuza byonna kiza Mukama okutukuza kando zino ze tugenda okweyamba bwe tunaazeyamba nga tujjudde okukkiriza tufune obulamu obw'omwoyo n'omubiri ate era zitujjukize nga bulijjo okusabira muganda waffe ono yawaayo obulamu bwe olw'okwagala okuleeta eddembe mu ggwanga lyaffe. Nyera paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu. Kale abagenda abala tutuule ndowooza
Mukama mulungi obudde bwonna. Basebo ne banyabo tugenda kati ku mukolo ogw'omusubbaawa ng'era tugenda kuteeka wano awali ekimuli nga tujjukira omubiri n'omwoyo gwa muganda waffe mukulu waffe muto waffe Frank Senteza. Akabonero kano ak'ettaala okwongera okuba nti ayakamuffe ebbanga lyonna n'okuba nti tazikirira naye asigala ng'ebyo bye yali alwanirira bitusigalanga mu birowoozo era ne tubiteeka n'ebikolwa. Tujja kusooka tusabe abazadde maama ne taata mujja kujja kitange Saalomo ne Naalongo muteekewo akasubbaawa bwe tunaaba tumaliriza sebo Your Excellency the President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'owerekerwa era ow'ekitiibwa Deputy President Honorable Mathias Mpuuga, Secretary General ne bosi wange Honorable Joel Ssenyonyi mujja kujja n'ababaka ba Parliament era naffe tuteekewo omusubbaawa. Tujja kujja mu kimpowooze okusobola okufuna ekifaananyi ekirungi. Mr. President, sir, Kansabe Mr. President ajje. Mr. President, sebo. Kutambula network awekyankalanira. Mr. President, going to perform the lighting of the candle of his fighter, Frank Senteza. He was murdered in Masaka, from Masaka in Busega. Deputy President, Honorable Mathias Mpuuga, has also taken the knee. Embeera bw'etyo bw'ebadde, tweyanzizza nnyo mwenna abasobodde okubaawo, tweyanzige tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agw'ekimuli eky'emirembe ate era amusonyiwe byonna ebyamusobako.